NFIC Media. Omulungi ndaba kugamba oti na gyoli asirenti bwe kimu kitambula bulungi omuzikala ajja kunonya mishafi kulwanga zakubuzaako ndina Hassan Musa Tamale Henry and the program of the earthquake obunkenke wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo ezibadde mu wiiki bingi bibaddemu. Dr. Kanokiza Besigye yawandiikidde ekibiina kya National Unity Platform basobole okuba nga begattako n'ekibiina kya ANT nabo basobole okubeera nga bakwatiza wamu ate okulaba nga bamegga oba nga bafuna obukulembeze bw'eggwanga lino. Professor oba Gavana Emmanuel Musime Mutebire Mungu yamukoola ng'ali mu kibuga Nairobi mu ddwaliro ya Aga Khan era tusaasira family wamu ne Uganda yonna okutwalizaamu kuba abadde gavana ate gwe tutwalidde ate gavana mulungi kubaffe abamu yekka gwe tubadde tumanyi era bw'ombuuzayo gavana omulala okujja nga ajja kuwulira gwe nasomyeko oba gwe nasomako naye gwe mbadde mmanyi y'ono. N'ebirala bingi ebibadde mu wiiki gamba nga NRM okujaganya okuva ameefu okuva olyasobola okuba nga enunula eggwanga nga bwegamba mu 1986 aweni wetugenda okubeera nga tutandikira ngenda tutandika ne musomesa pano yaffe enzijuvu olunaku lwaleero era tugenda kuba nga tusinga nnyo okuteekesera ku biki NRM byetuuseeko mu ggwanga lino Uganda wa weetujje wa weetutadde oba tuzzeeyo buzi mabega. Tulinamu aba National Unity Platform kyokka ekitasobodde okuba nga ate leero kisoboka ndi musajja wa FDC yatusuubiza nti mafuta wegalemerayo kale katandike ne musomesa abatuwuliriza bonna kirungi nnyo nate okuddamu era okulabika ku lutimbi luno gaggadde FIC Media bane ekirungi nnyo essanyu liwe liri liyitirivu nnyo mawulire malungi agava mu NRM ekibiina kyempagira era kyenzikiririzaamu. Tuwebaze Richard lyerinnya lyange kansala wa Central Zone 1 ey'ekazo waffe ono era omwogezi w'aba NRM bonna bonna bakansala baffe mu muluka gwaffe ogwa Kazo Ward bitambula bulungi nnyo tukwasaganya programs za nnyingi nnyo nabo okugwa tekyategeeza nti bannaffe kyali kitegeeza nti waliwo abatusookayo neffe twasigala tuli b'amaanyi nnyo naddala ku bitundu byonna bye tuliko olw'ensonga tuli ba local leaders ate mujja ate era tujja amina mpozi katono nnyo era neebaza nnyo banne bannayuganda mwenna muyogeyuge myaka 36 yes bingi ebikolebwa nga bwetugenda okwogera bingi nnyo nze byemmanyi era byenzikiririzaamu ne bannange bingi byetukoledde. Mbasaba mutuwulirize bulungi tugenda bateeseza bulungi era kyetugenda kituteeka waggulu nnyo ekigambo ki mu seconds 2 ku gavana Musime. Gavana waffe oyo mutuufu bingi ebimwogeddwako ebirungi nnyo akoze ddala n'okulaba ekonomi yaffe ng'etambula era njagala nkwesa omukisa guno okujjawo agamawulire agabadde gatambula nti gavana abadde talina maka ekyo tukinongo ekyo si kituufu. Gavana waffe abaddewo okiwakanya oba ekyo kyo nkiwakanyiza ddala nkiwakanya olw'ensonga abadde musajja mwegendereza ng'amanyi ebitutwala mu maaso era nga manyi kitegeeza omuntu okuba musomesa singa ekyennyanja kigamba nti ennyanja etabanguzi etwali ku lukalu owakana obanderezeemu tereza omukyala asula naye mu nnyumba yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima by the way speech yetu girina ku FIC Media ngakitaddeyo leero omukyala ng'agamba nti yamulemerako nnyo okulaba nti bafuna amaka we badda naye ng'agamba wano ndowooza yange oyo propaganda tetujja mutambulira ow'omukyala oyo tubayazeje awo wenyini wetugenda okubeera nga twongerako nkozi n'ekirala nga FIC Media bannaye mwebale nnyo abatukwatiddeko ku lugendo lwetugendako ejjinja okulaba nti tutuuka mu bantu abali mu mbeera embi ate ntitubatuusaako ekyo kitono kyetulina era olunaku lugenda kuba lwa Sunday tujja kuba nga ate ebintu tubibatuusaako ebimu bijja kubeera live
Fik Media abanaabako kijja kuba nga kitambula bulungi wanje kanzire wa Deputy Mayor Professor afudde mwavu oba njogedde bubi afudde talina maka abatulaba n'abatuwuliriza tubalamusiza nnyo nga bulijjo erinnya n'eddoboozi Sebulirwa Brian Deputy Mayor wa Nansana Division ebingi ebibadde mu week naye ndowooza okutandikira mu Professor Emmanuel tumusiime Mutebire nga bw'ogambye gavana bwe tubadde tumanyi ffe abamu tetwalanko gavana mulala kibi nnyo nti mukadde waffe oyo yatugenzeeko abadde nno omusajja mugezi ndowooza be economists be tulina mu ggwanga sinnalabawo amwekana obugezi bwabadde bulwakuba nti ne bwoba mulungi otya ng'okolera mu system envundu osigala nga era tolina kyoyongedde nnyo ku bantu system envundu batulegedde bubi nkyekituufu sigenda kukimenyawo mukama wange kubanga system ate leero tulina agenda okudifendinga so katusabe nti totambulira sayidi eyo naye mu mbeera eyo okusookera ddala omusajja ono abadde mugezi ebbanga lyatusavinze ndowooza si ndowooza naye yabadde longest service ate ne mu Africa yonna tewali gavana abadde asavinze ebbanga ddene Central Bank ne bwe yali nti mulwadde mujjukirako statement yagamba waliwo we twalina inflation ey'amaanyi agamba tewali asobola kunzija ku bwa gavana okuleka Museveni ne Katonda. That was his statement. Omukulu n'agenze n'agamba nti abaddemu ogambye nti abadde mwavu no tabadde mwavu tabadde wezi n'amaka abadde n'amaka tugambe tabadde n'amaka mu kibuga era ndi omu kubanenye nnyo deputy abantu balekerawo okuvoola abafu statement mu parliament mukyala we yali nsobola okukunyumizaako emboozi oba tusobola okubaako kirugaya naye eyakireese mu parliament n'aleeta ekirowoozo ekyokumuwa amakaago oba okumuzimbira amaka amalala yabadde deputy speaker. Omuntu bw'aba afudde kumuwa ekitiibwa olwaliro Mutebire singa abadde asobola okudda enku yandibagala nti mumpa nnyumba temutondera nnyumba tumanyi amuyamu munamanya ekirimu amaka irabako ebizibu bibiri bannaffe bano balina system gye baagala okuleeta nti buli muntu asavinze ebbanga eddene kuba ne mukama waffe asavinze ebbanga emyaka 3 bwafanga property ya gavumenti gyabadde alina tukole ki tugimulekere. So bayinza okuba nga bakireetedde mu mutima ogwo kubanga ne mukama waffe ali mu kutegeka magenda ge kati nga naye agamba oba oli awo yeegwanyiza okusigaza State House ey'Ennakasero oba ey'Entebbe kubanga asavinze ebbanga ddene esigale nga ki eyinza okuba nga ye system gye baagala okutandika. Tunudde mu Uganda tumanye ebintu bwe bitambula bwe kitaba ekyo tukkirize oba tugaane mu Uganda tulina bamafiya bangi nga mmaliriza mu kuba ne bamafiya abangi amakaago nkulayirira ne kimala kiyita parliament negamuweebwa omukyala mu bbanga ttono nnyo mukyala Mutebire tojja musangayo ekkololo waliwo abeegwanyiza amakaago bamafiya mu NRM. So nga bo kati essaawa eno bakireetera wano because everyone would wish okubeera ekkololo naye olwokuba nti wabakungu ne bwoba ne sente zikyaiti not guaranteed osobola okukola ki okubeerayo. So amakaago
wate kubanga bwekitaba kiri nga waliwo bamafia abagegwanyiza okubeera nga bagabeeramu. Meanwhile omwami Mutebire jakoma. Okay, kino nja kibuuza kansala Munyarwanda, kansala Ronald tunabatumali mutuuseeko. Musomesa, so kansala eyagwa meya addako badde nsaba otandikire ku nsonga ya FDC okuwandiikira ekibiina kya NUP ne ANT okusobola okuba nga babeegattako n'entawa UP awenye nze toyagadde bya Mutebire no sikuyinaako obuzibu nali ekyangu kirowoozeeko neyanza moderator nebaza abatesitesi ba programu abatulaba bamanyi eddoboozi Kibirige Musa ssentebe wa Democratic Party mukazo 1 era meya addako kansala yagwa n'omukulu n'atereezenga statement bw'abanga ayogera agamba nti kansala eyagwa naye ekwendaga kansala waseero kuba tulinawo bwe tumanyawo omutuufu pulezidenti bweyawangula bamukiriza mu bukulembeze kansala wa NRM Government wiikend ebadde mpanvu obulaba ensonga zibadde bbiri nga esinze eya Mutebire kyannaku nti yatuva ku maaso naye yaleka esente yaffe enaabuuse ekirala basajja baffe ab'enaalemu bakoze kyamaanyi okulaba nti afudde tafunye essanyu musajja badde yekaddiira dda yandibadde yawumusibwa dda kubanga baeconomist tulina bangi yadde nga deputy mayor agambye omu badde basinga naye nyini yavayo n'agamba nti wano sivaawo kyova olaba stress zibadde nnyingi paka kwaga kani naye osanga singa yawummula yandibadde ng'abalala naye kyannaku tetujja kubalaatira mu balaatizi ogenzi n'obuuza sikubalaata ogenzi n'oŋŋamba lwaki FDC yawandikidde NUP ne ANT netawandikira Democratic Party nsuubi ya Democratic Party yakkaanya okukolera wamu ne Forum for Democratic Change naye bannaffe babadde bakyalina bebekenneenya yakkiriza ddi Democratic Party yakkiriza nti enkola yonna era President Mao asiiba kyogera omuntu yenna avaayo nga ensonga yakujjako nakimalira oba amwegattako lwaki abadde nga yesimbamu nga waliwo abalala beesimbyewo nolwekyo okuwanika NUP tujjukire nga FDC we yali ewuumyemu omutwe onkola eya fraud NUP yasooka nesigala ki emabega naye nga tugyetaaga n'olwekyo oyo kerage empisa FDC kerage empisa bawandiikire bakama baffe abalina abemanyi amaanyi katubayambe tubawandiikire tukolere wamu era kati katulinde okulaba empisa tebagenda okwolesa ngaaba NUP mukwatamulisinagamba tebalina mpisa oba banaddamu oba nagamba afe bakirimayo tetuli beteefuteefu kwegatta ne FDC naye bagiyita netabeegattako ekyaka kasonga kaali kabulawo eyabwe erimu egumba amina teyanzege kansala Musa eyagwa nemeya addako katumusabire ayinza okuba nti ebyalo 223 ekimu kyagala kangende wa kansala Ronald kansala nsaba nnyo okutandikako ku masomero lwaki gajja ebiseera bino leero akatale leero kumpi n'ovino mu Kisenyi wakotta omuliro era abantu bingi bitokolozi ate ako kabadde katale naye ate amasomero gadde gasinze kakati neyanza mukama wange era okuddamu okunkyazaho ku mukutu guno okusookera ddala nze kwizera Ronald nga ndi kansala akikkirira abantu bakazo ku division ku gombola yaffe neyenansana obuuza ekibuuzo kirungi sebate gwe chairperson wa finance nakyo kimanyi nze chairperson wa finance era ku division eyo mukama wange kakati
obuze ekibuuzo kirungi lwaki amasomero gajja nnyo ennaku zino ate nga gaakaddamu. Siri muntu nnyo atera okwagala okulowooza nti wayinza okubawo motive eri emabega w'ensonga eyo newankubadde nayo esobola okujja, naye okusookera ddala amasomero gaffe gano agamu ekyamazima tegeeteekateeka bulungi naddala mu mbeera ey'okutangira omuliro gwo singa guba gusse n'okuba nti singa embeera ebezze fire brigade zino zituuka zijja ku ssomero okwo n'okusomoozebwa kw'amaanyi nti kiddira ddala ne ku nzimba abantu baffe gye bazimbamu amasomero ne households okutwalira wamu. Naye ng'oggyeko n'ebyo era busigala nga bunafu bwa gavumenti kubanga nga tenaba yategeera lunye nti ennaku z'omwezi nga 10 walibaawo okuta amasomero naye obwongo bwonna abasize kubuteeka butya amasomero ganalwanyisa covid okusinga ate ezo calamities endala ezo ezigenda nga gavumenti supervisinga naye kitono. Kakati wesanga oluusi wabaawo amasomero gamaze emyaka mingi tegakola kati tomanyi wayalinga amasanyalaze yali atya munda eyo tomanyi kikiddako tewali fire extinguishers in place kwegamba ebintu ng'ebyo kati gavumenti byebintu ne basupervisor babo bandibadde basookerako omuliawo okulaba state y'amasomero bweri egalyoka gaggulawo. Agamu tetujja kugajjaho nti bookya mwokye kati nga akakatale kowino basically babadde basinga kwokya bwokya mutale kubanga buli mu bifo ebiri strategic ebyetaagibwa bamafiya b'NRM kutegeragana. Kati ettaka eri ninako omusajja gwe nayogerako naye waggulu awo mukwano gwange bamuyita Kateesa yakolanga mu Parkayard ne Parkayard bagyokya emirundi 3 okutuuka bwe yabivaamu n'adda ekazo natandika okulunda enkoko. Unfortunately Mukama Katonda yamuyamba kati mugagga okusinga n'ebiri yali muso ebintu ebimu bijja wano deliberately kubanga webeera biri wali strategic nga waliwo abeetaaga ettaka eryo bannaffe balowooza nti bo basobola odikulaakulanya obulungi okusinga baana balala balina. Ekigambo kyo ku gavana gavana kyanaku ti gavana yafudde naye ngenda kumwogerako ebintu bibiri. Okusookera ddala tewali abuusabuusa bukugu bwe mu byanfuna byawona era ku nsaasaanya ne gavumenti ya Museveni engeri gye badde ebyebuddamu ssente wano okutandikira ddala mu kalulu okutandikira ddala mu compensations gavumenti zebadde ekola zino saga z'abasajja balaba. Kakati gavana oyo abadde musajja w'amaanyi nnyo n'okuba nti siringi yaffe tenaabuuse nnyo okutuuka Zimbabwe era obwongo bwabadde akozesa kwegamba mu luzungu waliwo kye bayita damage control. Mwami Museveni abadde amulekawo ebbanga lyonna kubanga bw'abadde ng'ajja akwata mu kofa z'eggwanga lyaffe okugyayo ssente zino ziwe basajja balaba zino zigenda mu kalulu zino zikola bwe ziti Mwami Mutebire nga waali okuleeta amagezi gonna ag'ebyekikugu ag'ebyenfuna. Ayina lwe yagaana kuprintinga ssente z'omuzaakalo yagaana well and good naye ate teyagaana ziprintinga yagaana ziprintingira wano kubanga bintu ebibiri byanjawulo. Yagamba nti kama Museveni yali aproposinga nti tuleete ekyuma ekiri wano ekikola ssente. Kakati gavana n'amugamba olaba ziri misused nga tuzikubirawo ate bwe kinajja wano kinaaba kitya naye teyagaana kukola ki kuziprintinga kubanga era baziprintinga e Germany ezijja pallets era wawuliranga ezimu zaabulirako awo entebe ezijja ne ziyingira akalulu. So nze gavana nsobola omuwa credit awo ku nsonga eyo naye ate gavana ono bw'afa nga mpunzika simanyi oba omuntu we yandifudde ng'oyo omunene twandibadde tuyigamu nga bannayuganda yeegasse ku muwendo gw'abantu bangi abakungu abakukunava balina essente naye nga bafiira bweru wa ggwanga. Kyongerakuwa kifaananyi kinga gwe moderator nti wano tewali health system emala esustaininga bannayuganda teriiwo. Kyobola nti buli munene alina ku ssente abakungu ba gavumenti bajja kufiira Nairobi naye observation mwe temusobola gikola temusobola nakugiraba b'NRM buli kimu kiri bulungi naye
yeegasse ku muwendo gw'abantu bangi abafa nga bafiira bweru wa ggwanga so singa mu twandiyagadde okuwulira nti mwami Museveni yafudde naye yafiiridde mulago. Okay, teyanza nnyo teyanzeege katusooke tuwumulemu katono tugenda kubeera nga tukomawo ate tutandikirawo program. A small program, The Earthquake, Obunkenke, wano ku Fit Media. Batekeye katulu bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. Musaba tusobaka eri pulezidenti waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa pulezidenti tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi. Bino si bya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye embuka jjaabu ffe tumukuba right. Omuntu bwakukuba nawe omuddiza. Teyanza nnyo teyanzeege kansala wetubadde mu off camera amenyeewo kyayogedde kansala tokimenyeewo. Sigamba nti nange nandyagadde ekitegeeza njagala tulabeko nga batugamba nti eddwaliro erisinga obulungi. Lwaki togeesereza ku muntu omulala? Mwami Museveni ye munene ssebo wano mu ggwanga wano Bobby head of state. kakati ffe twandisuubidde okumulabako Sajja wano bakkiriza president. naye afiire kale tetuganye kale muhoozi Nate era okyali mugundi yemu. Okay, tukatugereze ku kansala. nze bwenfiire mulago tegaba mawulire. Okay, ensonga eddaku. kakati ensonga eddako eya ku mwami Muteebire nga mmaliriza waliwo eno issue eyazeeyo ennyumba naye nze engeri gye ndi economist n'abazeebazeemu dda mwami Muteebire y'omu ku ba civil servants abadde basinga ofuna ssente nnyingi 57 nga tekuli emoluments just ng'afuna net salary nga kumaze n'okuvaako omusolo tutegeragana. Mwami Muteebire y'omu oyo ssente ze za NSSF ate kubanga yazifuna dda ku myaka yabadde yagikola ki yagiyitamu dda. Kakati omuntu abadde afuna ssente ezo $57,000 n'abalidde ku $5,000,000 akoledde Bank of Uganda emyaka 22 nagenza okubalamu ng'ali mu billion 13 13 billion z'abadde afuna mu salary nga tewali emoluments emyaka 22 omukulu oyo bw'abanga atasoboddeko kuzimbako nnyumba then kyekiri kye tubagamba nga bulijjo ti abantu bano batufuga mu ggwanga lino nga it is no longer state, it is their entity. Kubanga mwami Muteebire abatasuubiranga nako nti kusobola okukeera n'afa bwe kiba nga kituufu mukyalo we ne bamugoba mu nnyumba eyo ekyo no kibeere kyakuyiga eri abantu abalala kuba ne mwami Museveni tazimbangako nnyumba sigirabangako ndoza bw'anaafa nga batugamba alina ye lwaki tulaba naye tumuweyo ka state house. Teyanza nnyo teyanzeege nga malirizawo katono nnyo twalabyeko ku Lumbeerwe kugenda kutwala obukadde 420 ezo no ssente sigula ennyumba ekisaasi ennungi empitirivu oba ekyanja abakulu abo gye bandigenze bamunonyezaamu olw'ebigambo byo ebyo yes bingi byetugenda okubeera nga tutwogerako nga tunakuba nga tutuuka ku biki NRM byekoze mu ggwanga twagala tusooke tubeere nga twogera ku nsonga ya FDC okulaba nti eyise ebibiina ebirala bebalowooleza mu ngeri y'emu okulaba nti babeegattako. Ngenda kutubanga ate nsooka wa deputy mayor sigenda tusooka musajja wa NRM nawe kwatirako atugambe yagamba alina kategeka buno omwaka ndosakiika kamu tugenda tujja kuva mutola deputy mayor abantu bagamba nti Dr. Besigye azzeemu komedi oba Dr. Besigye atandise ekibadde kibulamu mu opposition.
okusookera ddala Dr. Besigye tumuwa ekitiibwa aba NUP kubanga ekyamazima toyinza kwogera ku struggle erinnya Besigye n'olireka ebweru. So olwaleero bw'abanga yakirabye ng'ekyamazima kyetaagisa okwegatta ne NUP ndowooza yalwawo kubanga n'akalulu akawedde wadde nga twakawangula naye singa yali atwegasseeko ne bataleeta power kyandibadde kyamaanyi nnyo nti oba oliawo ne mukkakuuma kuba n'okugezaako okufuna obuwanguzi obwo kyanditwanguyidde okusinga nga tuli patemu nga bwe twali teyenyigira nnyo yenyigira ndowooza olunaku lwalimuka. Exactly. Naye kyeŋŋamba nti singa yali akikoze earlier on kuba tumuwa ekitiibwa principle y'omu ku bantu basinga okuwa ekitiibwa mu opposition era buli lwayogera amwogerako nga omusajja ow'amaanyi mu opposition ya Uganda. Kakati ekyo ndabanga akikoze singa twakikola wali obuyinza of course singa oba oli awo tulina naye it's never too late. Ensonga lwaki bannaffe bano aba DP nabo twongera okubayita badde on board bave mu bintu by'entalo zino tetuganye akalulu kabakuba nnyo omulundi guno. Omwana ayita jjajjaawe era omwana bajjajja bangi mu luno bajjajja bajja ew'omuzzukulu okusaba kaadi basobole okubeera nga oba oli ate nga bangi abaddipi basigala bloko yali ki eyo tebaddipi tebaddipi blok yanjawula era dipi ebintu byabwe mwe batambulira ebbanga lyonna naye nga tubasaba Besigye it is a good move tetuginaako buzibu era nkakasa bulungi nti NUP kyekimu ku kibiina ekisingamu abantu abagezi top leadership bagezi nnyo ate naffe nwansi tuli bagezi nnyo so tusuubira bagenda kutuula banalizing ekiwandiiko ekyo kiranga kitugattako tewali kitulobera kwegatta wamu lwala kyetumaaso teyanze naye kyotakonyeeko mugenda kwegatta wamu mu PFT oba mu kintu ekirala nga people power. Exactly. Kati byenkugamba ebyetaaga okubeera analyzed. Neyanze DP ekyamazima tebagiwandiikidde kati ate yeyina obuwandiika tubadde tujje nga tetunagende eyo tebagiwandiikidde olredi batutegeeza okuleka nga moderator olina olunaku lutaafuna budde bekenneenya nsonga ezo. Dr. Besigye okuwandiikira bano yabategeeza formale oba formal lwaki ekyabantu kyalabise nnyo munange bangaye bagamba baagala kubegayirira ate ngekyo era kyekyabakubanga tuli ekalungi nakikutegeeza Dr. Besigye okuwandiikira bano kyalaze okubasoomooza omuntu ayinza okukuyita naye nga takuyise nga gamba onono waliwo kamale kakola ki Besigye kyakola kakati ono baita principle yeyandibadde abikola bwebayita principle bamuyita principle moderator abatulaba kambuze musomesa tukuyita moderator nze kankifune ku NUP tubeere realistic ne DP olwaleero ani agatte nnyo ku Besigye Besigye kyakola kakati emabegako nabakitegeeza simanyisa NUP nekyensaba NUP tulina enjogera egamba nti enkima gyekoma okuwalamba NUP yandikiriza nekoleramu nebibiina ebirala Besigye kyakola kakati nga DP bwe yakola ddi n'ebibiina ebirala Besigye kyakola kakati principle w'abantu kyeyandibadde akola naye yatudde takyalina kyakwongerako go ge mazima tukirizibwa yakuma ate yongere kuki nkakasa agamba mu bindeke
akagamba ate planning nga ng'osirise ona planning ati n'olwekyo nja kusaba abaami bano weba batuukirira mukama waabwe gwe bayita principal bamugamba waayo omusajja oli tukirize yatukubadde ggoolo era atukizeeko era gwe bayita omukisa principal gwe yafuna era bannayuganda ffenna abali ku opposition titwatusuubira mu ye bwekyagaana n'asirika obwongu kati bwakwata isi sivu naye nga gembazima talaba kyakuzamu kati Besigye aba akusoomooza so ngono yandi principal owaba yandibadde ayita Besigye naye ebibiina ebyo tibannayimujje naye kati yasirisi omuyinako obuzibu ki sirina buzibu bwonna naye nze nalinda ekiddako gwakuluma kikugwa sabo wasomako ebiseera ebisinga twaddanga mu kibiina omusomesa naddala owokubala senga abeera stark omwana omugezigezi akola ki ayisawo kiro kyekiddako ngaomusomesa ono omusomesa woberera stark omwana waaba akuyisirizaawo nolwekyo nzikiriza nti kalokiza Besigye mukama waffe principal kanzikirize principal ekibuuzo lwaki ogamba nti akudayisi kiki kyoyagala akole obuddemu akalulu bwe kaggwa bannayuganda twasuubira bingi enkola yonna tukirizesuubira bingi si kuva mu kibiina politics wensi eno abaako buli omu ekiseera ki twalina ekiseera kya democratic party kawanga simungereri tewamulabo kulekanga ebintu wakabijjamu tewali mu Uganda 96 twalonda sikwatagana njogera amazima omanya ekintu kyokkiriza ngana bwekiraba naye ngaogana Buganda tulina bwe tujja mu maaso webagenda osinga okunyumira woleta mu maaso agenda kunyumira sijja kusunira kabatulaba naye tukkiriza ebintu ebyo Democratic Party yayinako wave buli muntu ayagala Democratic Party FDC nejja nekola ekisoboka enfunda eziwera esatu olw'ennya zeyakola kyega kakati nga buli akalwa kaggo tusigala tuliki tumuvinga baganda bange nga sibogerera bubeeyi boolwaga ne basirika kakati FDC ataali ku map ate yatandise okuyita DP yakolanga biki yatandise okuyita sabo tulina moderator ino wakati wa Democratic Party mbaliriza era kyensaba bano batukubya akalulu twabawagira nga opposition nga tuli ekayunga ku LC5 mwalina kandidate wa DP yeretangayi bano ne batukubya akalulu pulisiko ne bamuggalira muki ewaka ayamanya nti banakola ki banawaggalira ewaka kalulu ne kayita opposition mongalo nolwekyo omwana buli walagirira omusomesa yana baganda gwe ngaomusomesa ogamba yambadde neerabidde kakati nsaba sebo bakama bamwe mbagyo ni principal affairs okuke bino yalina obikola Besigye byakola ayite ffenna awa Democratic Party n'ebibiina ebirala tugeba ne tukole kino naye ate oli atakyalina nnyo maanyi okusinziira ku mmwe aba NUP lwaki yaba ayita lwaki abawandiikira kansala yakulira Democratic Party kazo ne bano bali ba Democratic Party bagenda kudda ewaka tutudde ewa kansala Ronald twagala kuwumba omwa mu nsonga eno tusobole okuba nti tudda ku nsonga ya NRM byetukoledde mu ggwanga kansala lwe twaliko naawe program gyetwasooka okukolera ddala twayogera ku nsonga ya PFT red card n'ogikuba nnyo era abala abasobolola programu yasooka wagikuba nnyo totally kakati yabawandiikidde obeegattako oba nedda Osuwa program The Earthquake obunkenke wano ku Fit Media.
batekeye katolu bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba musaba tusobaka eri pulezidenti waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa pulezidenti tulina buzibu naye okay twagalayo entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino si bya kuyimba munnange buli lwomukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right omuntu bwakukuba nawe omuddiza ayesa mujja tusonyiwa mwako atakusoda okuba nga kajjawo ndoza ensonga ziteyidde bulungi mbadde ne kansala Ronald PFT kakati tulina obuzibu mu ggwanga muno era simanyi lwaki tulina okukyusa mu politics waffe naddala ng'oludda oluvuganya gavumenti kyannaku nti oludda oluvuganya gavumenti naddala ebibiina ebirala nga bannaffe bano aba DPFDC n'abalala mufo kyokkondeeminga ebibi gavumenti y'NRM byekola ate ekkondeeminga obunafu bwa NUP kale nga bwe babulaba nti bunafu ekyo nkisimbuliza ku Mastono kyayogedde nti twawangulwa ekayunga n'ateeka attribute nti twakuba tetwakozesa bannaffe bano naye of which bonna balinayo ba candidate kati naye situlabangako FDC n'omuntu negumu ng'egamba nti abannaffe ab'NUP bannaaye katujje tubakuumireko akalulu kale tekyabaawo naye bwe twerwanako abakulu bano balemeddwa n'okukondeeminga buli kimu ekikyamu gavumenti kyeyakola kubanga ne DRF ziraga bulungi nnyo n'emivuyo gyonna egyetobeka mu kalulu ako eryo tebaagala byogerako baagala kwogera nti NUP yagaana okolagana n'ebibiina ebirala ne balimu okuma NUP ne FDC baliwo abadde basinga okuleetera banne baawo okubakanirira amayinja kikyotegeeza ani abadde asinga okuzaayo of course kati fetukubirwa nnyo amayinja ab'NUP naye nga bekibadde kubanga tebamukubako ng'ali ku CBS baani abamukuba abagamba nti baali bawagizi ba NUP oyogedde bulungi abagamba tewali official statement yonna mpuliriza tewali official statement yonna evaayo negamba nti NUP n'abawagizi baayo gomanyi kyo ba NRM yabagulira t-shirt za people power waliwo wanekasanga nti Dr. Besigye yali ayitawo mu motoka ne bamuyimbira akayimba nti twagala Bobi Besigye webale nnyo kati kino kankikuwe mu 1900 eyo mu kinaana nga bagenda mu kalulu ako Dr. Kawanga Semwogere yali mu kalulu ako kati bwagenda eyo ebushenye baali baagala nnyo UPC Mami Ogote n'afuna abantu n'abambaza t-shirt za DP ne batenda mu trading center nga banajja wano ekazuwe zikyukira mukulu tukwagira nnyo vaamu tuguzeeko bwe yafuluma bakuba Kawanga Semwogerera ebikonde naye ng'ate bambadde t-shirt zaki so that is politics naye ebyo nanga tuzze ebbali fenga NUP ebbanga lyonna tuzenga tukulaga nti tulina enteekateeka ezikolagana n'ebibiina byonna naddala ebyoludda oluvuganya gavumenti kubanga ffe tukkiriza nti Mwami Museveni tukitwale nti nte kati buli omu FDC egamba tugikubeka kumbi NUP egamba tugisale bulungi ng'ente bweyina okusalibwa mu ddiini y'ekisiraamu tuggyeko omutwe aba DP bagamba nedda give mabega tugisabule efe migo kati ffe enkola eyaffe naye nga ffenna tukkiriza nti ente eno erina okufa wabula tukyusa bukyusa tegeragana kakati ekintu kyangu nnyo ebintu by'obwegassi eba idea nungi kiba kirowoozo kirungi naye ngaffe ab'NUP abamaze mu politics ona ebbanga
tuze tulaba ebiina bino butebe byoperatinga kati kizibu nnyo omuntu nga Mao oba DP okugamba nti mujje twegatte tukole kino kubanga tulabyeko ku Mao ekiyazzenga akola. Mao atunze DP NRM ng'akena we yatunda UPC NRM. Yaleeta DP block ekintu buli omu kyeyalowooza nti kijja kuba kyamaanyi naye olowooza simu aba akiyiwa. Anti kati aleeta ekintu ekyo lwaki twakiyiwa nakyo kyebuuza. Ffe tuli babuufu bwe tulaba nga Mao omuntu abadde ng'ebbanga lyonna nga state agent akolera gavumenti n'aleeta reunion nejja nekwata tutegeragana kakati reunion eyo bwekwata twagenda okulanga ebigendererwa bya reunion eyo si kujja mwami Museveni mu bukulembeze wabula kunoonya buti abakulembeze abasemberedde ne Mao bwe banafuna vibe ya mwami Kyagulanyi eyo okulanga basigaza ebifo byabwe balina. Bwe DP block bwe yali ejja mwami Kyagulanyi teyalina nnyo fine era presence ye yalabika ndowooza n'okusayiningako budget yasayininga ndowooza abalina political parties bebasayiningako nga bahead. Lwaki okozesa ekyo nti baali bagakozesa maanyi ge olalongokuva wamanya mwami Kyagulanyi ebbanga lyonna lwakimanya nti ajja kwesimbawo kuba pulezidenti. Olunaku lwe yawangula akalulu twali kasanga ajjawo mu kisaawe n'ayimirira n'alayira maaso ga mukyala we n'amugamba luliba lumu ndikufuulako first lady. Era twategeera nti ebigendererwa bye mu byobufuzi tebiri ku kifo ekyo kyabwa NUP. Yensonga lwaki olaba nti ye yabeerako ekisanja kimu ebyo n'abivawo kubanga ekigendererwa kye kyali kyakununula bannayuganda naddala nga atwala entebe yenene. Tutegeragana naye olinga ategeeza nti NUP okuteekawo akakuŋŋoota oba screening ya president yali jaseyisawisa bifulu nti wode sole candidate yaliwo. Tewaliwo sole candidate, twayita mu process yennyini. Oyagala wakanya kyosooseko mpuliriza nti nga bwolaba nti Andrew Mwenda yajja n'ajjayo kaadi ng'era ayagala kubeera president. Abantu bangi ne bamuwa kansala erosesi webale nnyo kubanga ekyamazima Andrew Mwenda tasobola yadde okufuga oluzzi olw'ekasolo. Tutegeragana ne bwobeera gwe ate ekisinga okuleeta obuzibu mu ggwanga muno nti abantu abamanyi nga mmwe ate mwagala okwefuula nti temumanyi naye naawe okimanyi nti mwami Kyagulanyi tewali muntu n'omu yandisobodde kugezaako kumuvuganya. Era ensonga lwaki olaba nti ffe twanakuwala nnyo ne tunyiiganya ebbanga lyonna ne tunyiigira FDC okuba nti yali mu okukkiriza nti kati mwami Kyagulanyi ye potential presidential candidate opposition gweyina okusimbako emabega. Tutegeragana njagala kubuuza ekibuuzo FDC okuleeta kwa power neereka okutaleeta Dr. Besigye kyali kyongera maanyi NUP oba kyali kyongera maanyi FDC? Nawe yandibadde Dr. Besigye nga yazze actually singa yazija Dr. Besigye teyandi performinze na kutuuka power we yaperforminga kubanga he was already tested. Abantu bamuwa akalulu naye lwakuba nti dynamics z'akalulu zikyuka. People have so many expectations. Bannayuganda batuuka ekiseera nga bagwamu essuubi. Kyagamba power singa Dr. Besigye amaanyi bisaawe yandimusinze mu kalulu kubanga ogenda okutunuliramu nga bannayuganda essuubi lyali libaleeteddwa NUP nga bagwamu essuubi ne mu byokulonda. Okuvaamu kwa Dr. Besigye mu kalulu awo kyali kitegeeza ki? Dr. Besigye teyavaamu mu kalulu, kyo nakyo kankikubuulira. Kuba singa yavaamu mu kalulu yalina obuyinza bungi nnyo obulagira ti FDC nga ffe tusazeewo kubanga twagala enkyukakyuka mu ggwanga muno tugenda kusimba mabega mwami Kyagulanyi tugatte obululu bwaffe n'amaanyi gaffe ensonga eyo kubanga naawe wali okimanyi nga n'omutakiraba nti tewali candidate naddala ku opposition asobola kuvuganya nga tuwumbawumba Dr. Besigye yandikyogedde ngaani mu FDC? Dr. Besigye alina stake nene mu FDC. Y'omu ku ba founder members b'ekibiina ekyo. So founder asobola okulaba ate abadde
naye kakati gwe oba tolaba tosobola nakuwunyiriza tokimanyi nti n'ebintu byonna byonna ebikolebwa mu FDC newankubadde afaayo bwati okulaga demokolasiya nti abannange ffe tuli mu mbeera bweti ne bweti era FDC ekyakontrolinga Dr. Besigye behind curtains kyova nti NUP PFT bwe yazze era yayagala ogikulira tutegeragana kubanga yawulira nti tasobola kubeerawo nga talina buyinza wantu bonna naye kasita yategedde nti kati wanga nkakasanze yategedde kati ekyamazima omusajja ono yankirako kyekiddako enakwegatta ku musajja ono tebegatta ku munafu tebegatta ku munafu ensonga lwaki oladipite bagiyise banafuwa ne bagwa n'eri ebintuteyanzegekansala ronald katungulemu katono atugendako atukomawo n'ensonga za NRM biki byekoledde eggwanga ebiganye nayo tugendamu atuyota The super program, The Earthquake, Obunkenke, one of Fit Media. Bateke katolu bwama. Mbu asesa abantu. Abeli nibaronda Bobby Wine. Oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi Bino sibya kuyimba munange. Buli Lwamukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze maaso mu wiiki togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right. Omuntu wakuba nawe omuddiza. Tubakulisayo mwenna mwe bali kuba nti mukyaliko tukyayogera ku nsonga nyingi tuli ku nsonga ya NRM essaawa n'ennyini abingi ebikoleddwa abingi ebisobodde okuba nga bikyusibwa ddala wano mu ggwanga Uganda nawe byolabako ate bingi ebitabulamu byogamba nti ekyamazima wano eno tuzzeeko ate emabega naye ate nebitututte mu maaso mu ebiri ngera tandika ne musomesa wa NRM atulambulire tugenda kuba eddakiika zaffe 3-4 abantu bano basobole okuwulira bulungi obannyonnyole ensonga etaddamu byamaze neyaza nnyo modulator bane abatuwuliriza kyekinyusi kya puroguramu eno era beebaza nnyo ab'ebitiibwa batuwuliriza wiikisi nga 2 nga katono nnyo kano kasina kukwata ku kinyusi kiri tubadde tulina psycho social support gye tuyitamu nakola statement tulina abavubuka 15 abavudde mu NUP ne bajoininga NRM naye abavubuka abo twakirabye nga kibadde kyetaagisa nnyo twongere okwogerezeganya nabo n'okubazimba n'okubasitula naddala ebirowoozo era neebaza bonna betubadde tukwasaganye nabo ensonga nti abavubuka twabaterezeza bulungi bamukampala twabaterezeza bulungi kamera zo zaalaze zabaddewo so sibaddewa nti tubadde tugezaakakati mu mbeera eyo mukulu ono tusaba olwokuwa Fik Media ekitiibwa kubanga mukutubuulizibwa abantu abangi tetwagala nnyo bintu byambu katusaba omukulu ono wiiki ejja atuleetereko era ku vidiyo ezo oba kumanya g'abaana ne statistics kubanga tetujja kukkiriza muntu kujja ku mukutu guno kulimba nsi era tukimanyi wano mu Kampala n'emiriraano ne bwogamba nti omwana omukole ty omukolo otya tosobola n'omulundi n'ogumu modulator tukamaliriza biseera modulator mpakanyamu omukulu ono alinga ayagala okugoba omukulu mu programu ebbanga lyonna aleme kudda wano
none ebiseera kwe tuganda so nga tugenze maaso fe aba NRM ebebwa obudde era nga NRM bwetambulira ku mazima n'obwenkanya ekikyo tekiriko kuwananya konna okubeera omwogezi w'abakansala newakubadde baagwa oba twagwa naye twasigala tuli relevant era deputy mayor abadde yakakoona kaawe n'agamba lwaki tokulembeza kino fe president Museveni kasita yawangula akalulu nga ba NRM obwo bwe bwali obuwanguzi bwaffe olw'ensonga tuli ruling party era tusigala tugusa ensonga za NRM mu bitundu byaffe byetukiikirira twasigala tuli relevant era political party yaffe tujebaza olwa support gyetuwadde ani abaperereza tusigadde tu relevant bakansala newakubadde twagwa naye twasigala tuli relevant twasigala tutambula era mukazo wadi parish yaffe yonna yonna eyekazo tubadde tutambula nga omumuli gwa NRM tugutambuza wonna wonna so obudde bwempeerebwa ekyo kyangu nnyo olunaku lwobotuyise kamera weziri tugenda kubaawo kirungi before Friday Saturday weekend tujja kiggusa kakati ekyo nga kimaze ekituufu kiri nti omukulu oyo anoonya nyina ekirabo kye kyamaanyi ekituufu kiri nti nange emitwalo 10 nze nze saagala 10 njagala 5 nga tubamanyiko nti babadde be NUP abatuwuliriza olwokuwa programu ekitiibwa kati ekituufu kyo kiri nti bwe kibanga aba NUP bwe bakikuba ekituufu kyo kiri nti twabataddemu oluseke bwaba soda oyo tumunywera tugenda mumalamu tujja kimalako biseera naye ng'abantu balabye omusana ate akatono ennyo eriri yali weevu so bwe tulaba nga beekuba NUP FDC Besigye ate Bobby principal nga bwe bagambye ebyo byonna biraga nti ekituufu kyo kiri nti NRM eri ku mulamwa obusammuka buno obugenda nowanda bubatuukako kati beekuba nekyamukisa mulungi nti entebe eyonnywevu tutaddewo nnyo byonna byonna ebirabikako nga NRM okulaba nga Uganda yaffe era buli munnayuganda yeyagalira mu nsi ye Uganda kakati nsabiddwa njogere ku NRM ebirungi byekoze President waffe Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okulaba nti munnayuganda aweebwa nnyo ekitiibwa yali ali mu mbeera etaali namulugufu n'agamba nedda kino sijja kukikkiriza kugenda mu maaso n'akola ekisoboka n'alaba nga bintu bingi byazza biseera ebyo ekyamuyingiza mu nsiko era bwali nkola bamusibira mu ggwa bamusibira mu ggwa baali bagezaako okubuza munnayuganda naddala emirembe ebiseera ebyo twali tutunuulira kyali kya mirembe okusinga ennyo bamusibira mu ggwa obudde bwange obudde bwange babukadde mwayingidde kakati pulezidenti waffe ekyasinga omutwala mu nsiko ate nze sijja fokasinga nnyo kalulu ninga nze ndowooza yange nja fokasinga nnyo kubeera nti munnayuganda mu nsi ye information modulator bamusibira mu ggwa kigambo kizze defiance ekyo kyekola so kakati mu mbeera eyo President Museveni bwalanga munnayuganda teyeyagalira mu nsi endowooza yange eyo President Museveni bwe yalabanga bamusibira mu ggwa baali basusse okubeera nga baali balina bye bakola ebitatutwala mu maaso olw'okutta abantu teekawo embeera eyali tenyuma n'agamba nedda katulabe nga munnayuganda yeyagalira mu nsi ye nowanda emyaka 3 mu mukaaga nga batumalira mugayitagamu katono omukulu wamwadde eddakiika 3 naye ndaba zonna ali mu kuzikozesa ensonga bamugambye NRM ne keeki omwana agireza dakiika 3 ziweddeko
keke weri omwana kiresi kakati tugenda mu maaso NRM ekisooka nga bingi nnyo ninja kunokolayo ebimu ku byo ekisooka rule of law. President Museveni bwe yazza emirembe gyaffe nga bannayuganda kyeyasookerako yateekawo rule of law n'amanya nti omuntu asobola okwesimbawo era n'awangula akalulu era n'abeera president ne bano ba opposition banjulira emirundi gyonna Museveni abadde ategeka owa president waffe abadde ategeka okulonda era kyamukisa mulungi kyabadde awangula ate ng'awangula mutuufu ekyo nga nkimaze eyo nsonga emu rule of law ey'okubiri ekyonga tukimaze yakuwulira mukirize tugambe under the leadership of ekyo nga tukimaliriza mulago NRM but under the leadership of nga biri under infrastructure development. Newabeera nti waliwo kibakikoleddwa nga bano abavuganya bagezaako kiwakanya naye njagala ntegeeza abatuuliza buli leadership lwebeera nga ntereeba tegeena structures byonna byonna bannayuganda byeyagalwamu oba amasimu oba amasomero mu mazzi Madesa, kwa bulungi wa programu eno
omwami omuleke submission yakole kuyategeera naye ebyayitiye bweba owanupu yakikuba nowanda ffe nga NRM tujja bayigiriza era bajja kumanya nti nga tugenda maaso abo batumalira biseera bannayuganda kati mumanya eki abavubuka babanga bakyose kitegeeza ne bantu lunaku lumu bajja kubeera mu kamera kati nga tugenze maaso nga tutunuulidde NRM ruling party tujja kunokolayo ensonga okufuba okulaba nga munnayuganda afubibbwako okugibwamu okubeera nti akola akasente ak'okulya obuli naye okubeera nga tuteekawo embeera ey'okubeera nga munnayuganda akola sente ez'omubeezaawo kyetuyita wealth creation. Programu eyo etambudde nnyo emyooga weegiri ate era gikyali gy'amaanyi era kitegeeza mu kamera minisita waffe akwasaganya afuba okulaba nga atabaala wonna okulaga nti wekitaatambula bulungi kizuukuzibwe munnayuganda avemu kubeera nga afuna kasente kakulya just naye nga kubeera nga tukola kyetuyita wealth creation. Programu endala nga sinazaayo kazindaalo gye tukoze tugezezaako okulaba nga tuteekawo political stability nga tugaseko ne environment munnayuganda gyayitamu okwegazaanya kyetuyita multi-party system. Ekintu ekyo twebaza pulezidenti waffe bwe yakiteekawo kyobola abannaffe ba opposition beegazaanya era boogera freely tewabaawo akulinze wali nti ate bw'onaavaamu nkola ekino ekyo kyo nga aba NRM tuli point clear ate twazimba emisingi structure ku myaka gyange gikyalina muvubuka niye mba nsobola okunokulayo ebintu bingi NRM byekoze olw'ensonga birabikako okugira bibidde bibiri amasomero nga tugakonya kimusimatuseeko moduleta waffe bagamba yalya naye omusajja banye mumuvunaana waabwe bingi nnyo akakisa bwe kanaabaawo nja kubeera okubibategeeza naye bannayuganda happy birthday 36 years ate era tukyatambula vision weeri pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni tumukkiririzeemu naffe abatambuza omuli gwa NRM tujja sigala nga tutambuza programu za NRM ate era tulibaanyi ate bano bajja kukyuka ate era tekirina buzibu sirina nabbiwandiika kuba ne mutabani wange saawa eno last born bw'omuteeka mu kamera aba asobola okuwonda ate nayogera na bingi kubanga birabikako obudda nti ate obudde bwange bano bamututte byebyo ebimu ku NRM byekoze kyemanyi nti onokoddeyo ebisinze bingi nga byebyo rule of law multi-party system involvement operation wealth creation bingi kagende wa deputy mayor omusajja ono akusesezza nnyo tusaddewo n'okubakumbewo lwambeera anti sebo bali wange kyandanda omugenyi agenda numpu kyandanda kyekibadde abadde asekera nnaku nti abasajja bali well organized and have structures aba NRM kyobola abadde atiddemu nsaba nga sinagenda deputy mayor emigo gye bakuba abantu campaign nga towanye NRM no ekituufu kiri nti nga ndi mu kamera waliwo ensonga gye bayogeddeko ne bagamba nti wayinza okubeerawo information gye bagamba mbu ebakuba ng'aba NUP naye nga tekiriko kyenkubuza gyoddamu oba
ebirungi NRM byekoze n'ebiganye njakomawo gyoli mubuliyo ebiganye wewa uneyanza kama wange okusookera ddala nebaza omukulu bafubye okuwumbirira ekintu nze lwaliro lwendabye nti omuntu osobola n'okumubuuza omugamba kati okwogera ebirungi NRM byakoze awunga n'omubuuza kino kikina kugamba ekyo kisiimuula naye nga muzinda obadde otandise okubuuza ekyamazima takyategeera NRM nzikiriza bulungi nti buli kibi kibaako ekirungi bakadde baffe bano ekyamazima mu 96 n'okukkirira awo balina ebirungi byebakola naye buli lwolwawo ennyo ogenda oyonoona kansookere ku bibi kuba byebingi abadde specific agambye ebibi n'ebirungi modulator protect me kubanga nzira mu kyobuuziza musomesa ono umanye engeri gye yaddamu NRM kakati NRM ebibi sijja kubiyita bibi wabula nja kugamba ebigiremye ebiganye naye nga bisobola okutereezebwa obaoliawo bingi biri bisatu obudde butono nja kubyogera nga natera okumaliriza okusookera ddala tutunuulire education system luli nali mbategeeza wano nti tukozesa nnyo example ezituli around mu Nansana division eno gye tukulembera tulina amasomero ga gavumenti 3 aga gavumenti tulinamu tetulinamu lya secondary naki n'erimu naye n'asatu ago agalimu bw'otunuulira embeera gye galimu ekyamazima yennyamiza last week najja wano nga tuva mu kulambula amasomero naye ng'ogenda mu ssomero lya gavumenti eriri mu Nansana division esasula emisolo emingi emizibu naye ng'otuukamu nga abasomesa bagata toilet n'abayizi ekintu ekibi ennyo n'osanga nga abasomesa embeera gye bakoleramu tebalina wadde quarters ze basulako so bwe kijja ku education system ate badibazeeyo ne bakola ki ne bayitirira nti bw'ogenda katukozesa university yaffe ey'e Makerere katunulire university yaffe ey'e Makerere nti emyaka giri ffe tugenda okukula bwe tuti nze ngenda okuzaalibwa nga Makerere y'amaanyi mu mirembe gy'abali bannaffe abaali bavaako ndo n'abamu be bagamba abaali bataasoma baamiini nga Makerere nga university yemu ku university ezisinga mu Africa olwaleero ekisingayo obukulu kwekalakaasa butasasula ba lecturers n'ebirala n'ebirala so education system bagidibaze tebayitirira tudde ku health system mu Nansana division nagambye ngenda kukozesa nnyo ekitundu kye tulimu nga tetunnagenda wala nawe kyolimu ng'omukulembeze tulina amalwaliro ga gavumenti ameka abiri tulina Nakkuule health center tulina ne Nabweru health center naye bw'ogatunuulira amalwaliro ago gombi ekyamazima embeera gye galimu ffe tugenda ne tulambula amalwaliro ago nga tukola monitoring n'otuuka nga ne Panado amaze ebbanga nga tagendawo ow'ebitaano nga taliiwo kyannaku live example ya munnaffe ono honorable bwe yafuna akabenje esembabule yagenda mu referral hospital y'esembabule nkyogera on record asobola okutestifyinga health center 4 ng'obulumi bumuta n'abagamba bannaye enfa musooke munkubayo wakirika painkiller ng'omukono gumenyese nebamugamba twakoma okufuna abagulire oyinza okugamba nimba mukama wa kusaba kakati abantu abo bagamba basemba okufuna painkillers just painkillers ez'empiso mu September w'omwaka guli tumazeeko kati to make matters worse Sembabule district nenfuna emmotoka nenzijaawo nensuula e Masaka mu mulago w'e Masaka era ne baŋŋamba ekisookera ddala
tetugenda kuwa painkillers kuba tetuziina. Ate ekyokubiri omusawo waffe orthopedic akola ku magumba wa Masaka yonna yanyuse nezo ziri sawa 7 ez'emisana. Tugamba n'ekyuma kyaffe ekikola x-ray scan kyafa. Fuluma waweeru Masaka Imaging Center bakoleko scan bakoleko x-ray okomewo otuwe sente $3,000 tukubire orthopedics tumusindikira afuna amafuta akomewo gyali. Embeera eri mu health center sigenda kwongera ku information. Yes. Akakati oyagala wakanyoni ono akitandiseeko n'akiweereza munne. Kakati nze kyembadde mbuuza kintu kitono nnyo ku lw'obulungi bwa puroguramu n'omuntu oyo atulaba. Ekituufu kyo kirungi singa owa DP abadde asoosowaza ensonga eyo. Deputy Mayor oli kansala we. So kakati tuleme kutunuulira mbeera eyo mu ngeri mu kifaananyi. That is the problem. Onali okutujja ku mulamwa. No. Kyempakanya kiri nti mu bigambo ebyo byonna byabadde ayogera talina kyonna kirungi kyajjeemu kubanga waliwo bwe bayita okufundikira emboozi n'ogamba newankubadde kubanga amisiridinga abawuliriza eddwaliro we liba bweriri ate tewali na bukakafu era ngandeta imaging scan ezo ebifaananyi ebyo ngera biva Masaka Imaging Center so tebiva no nze kyenyiza okuwakanya era ekintu kimu element ya painkiller. Imagine a full hospital defiance. That's defiance. Kati chiba defiance. Bwabanga alese ensonga ya payment. Modulator protect. Yoga akambise kubuzabuza bannayuganda okulowooza nti olwokuba njogedde semma buli wala nnyo twagala tumutwale ku health center eziri muno omukulu zayogeddeko ebbiri tulina health center bbiri bweziti naye emu mpuliriza katono emu eyawano yaffe eyenasana painkillers mweziri eyenabwerwa era ye health center yokka ezaalisa mu division yonna naye neyenakuule tesobola kuzaalisa abantu emitwalo 14,000 rather emitwalo 14 naye nga health center ezaalisa eryegi n'abasawo ate nga bwogenda bw'oyingira mu kasenga akazaalisa mulimu ebitanda bimeka kitegeeza tebasobola kuzaalisa abakyala babiri bakyala basukka mu babiri ateko ekyo nakyakiwakana ndi ku nsonga y'abano nti amalwaliro abiri muli ebizaalisa ekyo kakitwala nti division of labor lino kalizaalise era likole ebirala onono omusomesa yayogeakanzire ku nsonga zange tubadde ku health system mugira byebweryenvu nti omukulu ono yali atufuddeko singa tetwafuna ambulance kudduka kumuleeta speed yali afudde singa tetwafuna ambulance kumunonayo kumutuusa meeku obudde bukyali ekyamazima yandibadde yatugenda ng'okumanyanga embeera yatabuka wano mu Uganda naddala mu bantu baffe abali mu kyalo eyo wano mu division yaffe omuntu asobola okuimprovise nga kubanga private facilities nyingi naye ensasira omuntu w'omukyalo natuuka ku health center Sembawule mpulira bulungi nnyo nga waliwo emmotoka zino zetwasonda mu covid ezo zebagaba double cabins nembaga abannange mukkirize munyambe moroka eno wakirinja gifiwa eringa naye esooka enziruse entuuse Masaka oba ekitovu bagamba zino emmotoka za covid response teziva wano nga neddwaliro terina ambulance health system erisembabule kilometers ndowooza ate nona district namba egyowulira tugende ku services endala
amasanyalaze katandikire kwabo gabunye president atusanga no sirina bye mwebaza atusanga nga tuyina ekitongole ekyaffe ekyamasanyalaze Uganda Electricity Board bwe yatuuka wano n'agiprivatizing abantu abasobolanga okufuna amasanyalaze unit ku siringi 2 olwaliwo unit ya 1 Munnayuganda omusolo gwasasula akufuniramuwa tugende ku mazzi National Water and Sewerage Corporation yali privatized omanyi waliwo ebiri technical nga bano tebabimanyi tulina bibasomesa bagiprivatizing nakulanga tusobola okugula amazzi eyomba buyomba siringi $1 kyamazzi ngera tutwala siringi 10 n'oleeta ebidomola 2 okuva ku Musa nzaliddwa mu Nansana for your information mukyalo ekyange Kazo Central uliriza twagala mbuulira oluzi olulimu bwe lubanga mbuulira oluzi oluli mu Kazo Central nze nakula ng'amazzi tugajja ku ttaapu naye nga kino olwaleero ekidomola kigula siringi bita Deputy Mayor ashikira abantu bakusosi paka kakati amazzi wegatusegulibwawo ewaabwe tegatuukayo kati luli bagafunanga bakirirange Kazo Central 1 oba mu nkeri gye bakimanga amazzi ku nzizi kakati nze kwa information simanyi gyazaalibwa zaalibwa mu Kazo tumulidde mu Kazo ate mwenzikibwa ate gyoli teri mazzi mu Kazo Central 2 temuli lusi naye ogambye twafunanga amazzi ku ttaapu ku siringi meka siringi 5 olwaleero essaawa eno amazzi tugagula meka kyogedde ku kansala eyagwamu eyaddako awakanya kiri nti waliwo ttaapu simanyi gye yakulira simanyi gye yakulira naye nze gye nakulira gakola gye gaaliwo so amazzi tugavuddemu tugende ku nguudo to our credit where it is due ebbanga NRM lyebadde mu buyinza ery'emyaka 36 njagala tubeere specific tukansokere ku luguudo lw'e Masaka nti during Amini's regime bwe tuba twasomako ku history omutonotono abatanzania bajjako n'okumukuba ne batuuka e Masaka ne bagikuba nga bamanyi batuuse mu capital city nga bamanyi bakuba capital city era Amini yali eno n'aseka n'agamba abasirwa those fools badde bamanyi nga enguudo nnungi n'ekibuga Masaka nga kisitandinze ng'olaba nti kiki kibuga olwaleero twali tuno n'omukulu ono waliwo akaguudo ako waliwo lwe yazimba eno n'alwisa ebbali wa Masaka oba bayitawo mu nnyenda okuvuga ambulance okutuuka ku ddwaliro referral hospital e Masaka ekyamazima nga kikutwalira eddakiika 4 n'ebinnya ebiri yes of recent mulago yaffe eno yennyini nnyini ebinnya ebibadde awaawo kubbiri ng'ogenda okutuuka we bakolera keesa awo nga bingi bizinaye ng'oli mu kibuga tekyandibadde gundi tutunuulire amakubo gaffe bagambye njagala nnyo okwetoloolera mu kitundu kyendimu njagala nnyo okwetolera mu kitundu kyendimu tutunuulire ku Kazo Ring Road buli kimu gavumenti terina sente abantu enfuufu ebakubye ne businesses tebasobola kola ki tugende ku nkola y'ebintu nga gavumenti tewabaddewo okuteekerateekera abantu in any way of recent abasuubuzi abatembeeyi bakabagoba mu kibuga naye nga tebalina we bagazetingire nti bagenda wa eyo ye gavumenti ennungi tugende ku byobufuzi politics oba political environment
guno gwe mulembe ogusinze okutta bannabyabufuzi abali ku opposition. Tewaliwo kamera naye mwaddangaawo ne muwandiika nti ku mulembe gwa Amini yatta abantu bangi, bw'osoma akatabo bw'osoma poli actually bano ke bawandiika babala abantu 10,000 meka 10,000. Nsaba oterezeemu awo President Museveni yali ayogera yagamba nti abatta abantu si gavumenti regime ki wabula be batemu regime ki anti babatta ku regime ki. What is the role of a government is to protect people and their property. yajja kusecuringa future bw'abeera nga taprotectinze bantu na property yaabwe, that is wrong. Tugende mu maaso, guno gwe mulembe okusinza okusiba abantu abali ku opposition. Genda Kitali yajjudde, genda Kigo Nalufeenya mwamuwuliranga what used to transpire there. Guno gwe mulembe gwe tulabye nga opposition bamukwata ne bamusuula ku kkubo and abantu be tebalina wadde okwogera. Yes, Deputy Mayor, obudde bumpeddeko nsaba mpe ku birungi Tewali. Deputy Mayor kasike kumule agenda kukomawo ne musomesa atubuulire simanyi ye anatandikira ku sayidi ki The super program, The Earthquake, Obunkenke, wano ku Fit Media. Bateke katolu bwama mbu asesa abantu aberi nibaronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino sibya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right. Omuntu bwakukuba nawe omuddiza. atuyanzanya teyanziga bakyaliko Fit Media nziramu okwebaza mwenna abasobola okuba nga mutukwatizaako n'abakyatuweereza. Hassan yangambye ndowooza asembayo kukwata lwa mukaaga lw'enjai. Yes, lunaku lwankya ndowooza bye tunaatufunye ebyo ate binaagenda ewalala naye nga tujja beebaza nnyo. Wiiki ejja ndowooza nja kuba nga aboogerako bannaye tubeebazi abasobodde okuba nga mutuyambako mu kulaba nti abantu abali mu mbeera embi, abaana abasoma n'abantu abalala tubatuusaako ebirungi. Yes, mwana ejjinja bukka ate no si jjinja anti munayo litwali ejjinja naye twatwala obuntu butono obusiramu gatandikira kubako twagenda n'obuntu buki kati netulaba nti bangi ensobi tulina okwatongera tulinayo musomesa osooka na birungi na bibi omutesitesi waffe badde nsaba Deputy Mayor alime kubuzabuza era akola cyane banyabale bassebo abatulaba ku Fit Media tukkirize nti omwana wakulire wa step mother wewawo tunenya nnyo ba step mother ne wabula abaaka akalungi akatono katadde mu ki mu mwana. Deputy Mayor amazeemu amaanyi. Yes, ffenna tuli ba opposition abatulaba ku Fit Media batujanjenga bakubuuza ebirungi noga tewali bakwewuunya ono omwana ogulaga yasomera mu UPE nakola mungi n'agenda emakerere ku government sponsorship nga NRM yamusasulira NRM obanga government nga government eya NRM yakola ki yamusasulira tuga NRM bwogula emmere ngotesetesa omukolo nefumbibwa bubi tetujja tunoya kwayaguze wabula abafumbi mukama wange nzija kukyaddaga bwekiba kiri kunze ntikirizibwa okwedifendi simanyi omukulu anti agambye direct simanyi essomero lye nasomeramu primary lyali limu
lyali limu kyentegeeza nasomera mu ssomero limu primary saakyusaako yali UDS primary school Kazo simanyi oba ya gavumenti oba omukulu ali mistaken ono ye yakulaba te Kazo mix akulidde Kazo oba Kazo mix twamusangayo n'okusanga omupiira tetwagusambanga asawa tuwulizigane omwami ono agambye asomere Makerere yali ku gavumenti yayita siwe kiri nga sivudde siri product ya UP gavumenti nemuweerera nga bwe mwayo ne kasente akukozesa abatulaba NRM ekoze ebibi bingi naye ekirungi ekitono kyenjagala tujjeyo oyagala bajjayo ekirungi ekitono kirage wajjayo olaginaebitalina birungi kati nzijaku rural electrification amasanyalaze gatuuse mu byalo twakulanga nga bwe tulo ntugenda mu byalo twakwatanga bumunaku talulwa saawa zino bwe tukwata abaana baffe etwatwale mu byalo ewaffe tebukyaliyo amasanyalaze gatuuse Kaso ono gyagambye kwe yakulira kwe yazaalibwa nange bwe kiri twali tetulina maziga taapu nga tulina maziga nsisi paka kakati tufunyange taapu Kaso ey'amaserengeta Kaso ey'engulu gyakiikirira ekyalwana okufuna amazzi bwe gaba gazze mu wiiki gajja omulundi gumu simanidiro yagula amazzi ga nusu ataano ensonga y'amasanyalaze mu kyalo kyammwe nti gye gali olowooza ku byalo ebirala kkiriza kyegambye ebyalo ebisinga birina amasanyalaze ekitaali information tuli ku health amalwaliro banja buli basiba batulaba siganye nti amalwaliro gamu tegalina ddagala eddagala tono ate eriyo abalimba abo abalimba ate tetubatributinga kuki ku NRM bakikolanga muntu gavumenti ndowooza yo nga yo ateyina security gyeyinza ateekawo ku ddagala eryo kutabbibwa ne bwetekawo security oyo wa security abeera private bano benyini nina ekyokulaga kujagala nga tanajja najjakulaga sebo moderator bazimbye abayomba naye mukuzimba amayomba no situna nti development okuzimba ennyumba omuzimbi gwaleese abasementi olaba omuzimbi gweweeretedde gwe kennyini nga si weenaali notuli mu ttunu ya gavumenti nabbasementi olwo omuto woono oba mukulu woono akola mu gavumenti babba eddagala ffe nga bannayuganda ebintu ebimu ffe twesudde netukisindika kati nze simanyi naye lwaki moderator ndoza ojja kukyusaamu programu oletenga abantu abajja okudibetinga nga balina statistics kwe basinzi katono nnyo mukama wange naye nze nsuubira nti omukulu yandibadde atugamba simanyi bweyimirira ku lutimbe lwebitigagadde n'ogamba nti gavumenti eddagala erigula abantu ne balibba kati tunenyani who's to blame there tunenye nze atudde newaka oba tunenye nti gavumenti erina okubeerawo ne policy ne strategies ezikuuma ebintu ebyo nga we bizze yabaffe lwaki bava mu malwaliro nga mu state house tetulireyo babbayo gyobeera kakati ebyo kumala muto kyewatubuuzizza kumala muto ajjayo gavumenti zirina kasibu abaddayo genetasireese kyenjagala okulaga nsaba abazadde ne bano benna tutendeka abaana eddiini bantu batono nnyo abatabba naye omuntu bamukwasa ekintu wuliriza ffe tuvumaganya gavumenti ewamu sigamba nti NRM ebadde 10 nungi naye egezezzaako kyensonga bwe tugamba enguudo bwe bali bakola oluguudo ono kyakiikirira eddagala liri ensonga gavumenti ekole ki eddagala eryo baleme ddibba bateeka eddagala ekyokulasoma eddiini abantu ffe nyini abazadde tuteekemu abantu eddiini oba ya bukristaayo oba ya buki nkakasa wuliriza mukama ono kennyini akimanyi genda kawepe referral hospital baleeta eddagala owulira bwe balireeta ekiro ne batandika odifu nga basasudde n'abasecurity abamu mirundi emeka gye weweddeko sente za Bank of Uganda nga bazibbi ndowooza enfunda nga ppiti lwaki tonaziwulira enfunda 10 bazikuuma nnyo nina nekinyaga mubuze ekirala
neyanziza omwami okuba simanyi ngeri gyalabamu bintu naye era nzirayo ku kya honorable Kwizera twetaaga statistics ba debaters bwe mbadde nkubuulira mu Nansana division mbadde nkuwa amalwaliro ge tulina nakyo ekiriyo nenjogera ku masomero nenkubuulira ge tulina nakyo ekiriyo omukulu olwaleero ali mu kugeneralizinga buli kimu kyayogera bwe babadde babuuza tebabuuza kale kituufu bw'otuuka olwaleero n'otugamba nti gavumenti eddagala erigula naye balimba omulimu gwa gavumenti gwaki okuuma abantu oproviding eddagala ne balimba kitegeeza tokoze buvunanyizibwabwo abaami bonna bonna abali bannaffe abatuuliza Fik Media ekituufu kyo kiri nti bintu bibiri ekisooka era no yeva yagala statistics ekikulu munnayuganda gwe tuweerezera gwe twogera naye kituufu tulambulula ensonga naye kati for that case eyo era kekyengatako ku lw'obulungi bannayuganda tetwagala debate yaabwe bo bagyetoolooze ng'olwokuba bo balina statistics ekituufu kyo kiri nti tuzirina naye no si ssawa yakuleeta statistics ate era tetuli mu bibuuzo kati ekyo nkimaze tetuli mu bibuuzo twagala munnayuganda naddala wa wansi abeere nga afuna facts nebyo ate statistics ate bano tebalina statistics ekyoyogamba 2% simanyi newe naba nimbye omulabe tekitwabo ki kati kyenyongereza nemusooka kuteesa ebyokwogera kansala waffe wa dipe si kituufu nti yalya mu NRM ekyo kyo ndi si kituufu bafundikira bagamba yalya talina kye yalya naye ali objective ayogera ku nsonga ezirabikaku sebo tunulira ebintu ebimu ayogedde ku makubo bagazimba gadebenga projects ezisinga neoba muno mu National Division oba mu Kampala oba ewalala tukkirize bayisa ebyokukolebwa naye ffe bannayuganda bwe bali bakola ekkubo ono gyakiikirira eri kolas basulanga sementi emmotoka esula sementi naye bennyininyini abantu ffe nnyininyini ababonaabona nga ffe tujjawo akasawo tuteeka muki munju bwe baayibwa mala ne bamusenanga kakati nekyo tukiteeke ku gavumenti ngakyo nsaba ffe ngaabantu abamu ffe tukoze tuvumiriza gavumenti ekyamazzi tugafune twakimanga amazzi ku lusi abaana betuzadde ffe abakyali mukazo ababutamwenda luzi gyebuli amasomero nze nono kaso mixed yatukwatirira Julius gyagamba nze ne deputy mayor Julius gyagamba ebiseera betwasomerako gatiri atwala mwana kandi bakula kukuze ngate gavumenti school era tuve kaso ekisinga okunuma tulumba university ekisinga okunuma okuntuma kyesiri I'm not a product of Kazomist tujagenda mu registers mugundi by the way evidence evidence yange sojirina njirina ati you've accused me today actually oteka jesiri no bana abazulaba mu Fik Media ndi musajja wa Democratic Party omuntu omusimanga kakitono kyabakoze kibiki kyakoze abantu abatulaba osimi kibiki kyakoze NRM kyakoze bibadde bingi nsimye ebirungi naye ebibi ebiganye esooka insecurity mu bitundu bya Uganda ebimu ekirala baana bangi basubi nti balina mirimu era buli omu akiraba awo bali nange tobiwadde nnyo makulu bannayuganda batulaba tutendeka abaana
ate nsaba n'abadisikasa nti bannaye olimu okulaba omuntu ekirungi kyakoze kitegeeza n'ekibi obwaki ekimwezo kimubuusabuusa era ono omwami musomesa tulina however said ku nsonga yonna wadde tebalina panado ono gyeyakuwa reception eya hospitality ekyo kyokka kikumala okukakkana omulala wakufumula omusajja namusanga bwe busaawa 5 bamusuumize bwe nga maliriza toli bubi nnyo esaala yazze kubalaata kyebalina hospitality mu ddwaliro kwe kutuuka n'ofunirawo medical attention no ye gyagamba yeeno sebutukwaniriza kakati munaotalina ekyokukakkana nga maliriza feddanga bwe tuli wano tuba twazaalibwa ku kampala wakiso n'abatulaba abali emyaka 3 plus twazaalibwa mulago main hospital saawa zino waddenga eddagala ttono obanga libbibwa abo abakozi b'omuki naye banateekayo najja dibba obuno nze kyobakakasa saawa zino abaana baffe ono tagenda muzadde oba tabazaalidde wa mulago azaalidde malwaliro gano amalala ga health center fo kakati abatulaba abaana bawe bazaalibwa ekawaala ompulira bazaalibwa wano ekawempe naye agudde amalwaliro gazimbiddwa ku mulembe gwaki enguudo zirabwako weewaawo tebitambudde bulungi nga tubisuubira naye ekindeetedde okugamba kyekya muganda wange omusomesa okugamba ebirungi byekoze n'ebitono ebyo meeya addako byatugambye ebyemu eno waliwo agamba nti katulabe oba onoosala obwekibi mukama wange neyanzize naye kakati okusookera ddala kankubirize bateesa bannange kubanga nzimanya nti tumala essaawa zino 2 nga tuza okuteesa wano olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ate bwe tuba twagala eggwanga yaffe okuyitimuka n'okubeera obulungi ekyamazima tulina okukkiriza amazima tutekengawo ensonga bwero regardless nti gyoli gyofuna akawogo oyagala n'okulaga nti ekibi nekifuula ekirungi kati ekirungi musobola okiraba ekirungi tukiraba naye ngenda njagala okusookera ddala nze nakugamba ndi muntu wa statistics oba ebibalo bigamba ki obutuufu bwayo you will get to know the authenticity oba start ezo kubanga osobola okugulinga ennaku zino bintu byapyama ate musomesa kakati mukama wange okusookera ddala kantandikire ku reaction z'abano owedda ze bakola waliwo yagambye nti waliwo olwa electrification mu Uganda emyaka 36 gavumenti ya NRM gyemaze mu buyinza 36 years 40% of Ugandans bebakozesa amasanyalaze ayaweya osobola okugogolinga njagala okwate bulungi 40% of Ugandans beboota amasanyalaze naye waliwo ensinga Misiri 99% of people balina amasanyalaze Misiri ogenze wanagende Rwanda gende nkola mukama wange nzija nnyo tetunatuukayo naye njagala nkulaga lwaki Misiri asobola okwakivinga ekyo tegeragana ate nga nayo yali colonized ngaffe gende empola ozolaba okubala ate okuli mbasajja waliwo atayagala amasanyalaze naye ensonga lwakuba nti oli agala n'ogateeka mu nnyumba olw'ensonga ebbeeyi yago nnene tutegeragana kakati tuveeyo eyo nkulaze ekyo start ezo abasajja bano bagamba nti gavumenti etambuzanya amasanyalaze mu byalo
naye nkulaze nti ebitundu 40 ku bannayuganda bewoota amasanyalaze agambye nnyo etambuza tutegeragana wano mu Uganda ku nsonga y'amasanyalaze tulina ddamu zikati 3 namwe muli ku bitundu 40 ku 100 wamu kyakola awa ewamu oli kwana oba oli ku Uganda yonna ewaffe kibuga wano kumpi amasanyalaze gakamala gatuuke n'ewaffe tutegeragana bulungi nnyo naye nkugambye nti bwegaba gali ekibuga ku main waffe tuli ku chorus ate ababeera ebirungu ate ababeera ekalwayo bo tebalankukwata emasanyalaze 40% of Uganda use electricity tutegeragana zijja tujja katono tudde ku mazzi abaffe wano mu Uganda bantu bameka abakozesa amazzi ewaffe ekibuga tewali pipe water tukyali ku mazzi gali agabwawola ezazimbibwa World Division tewali pipe water ekibuga district kilomita 8 myaka 36 tutegeragana bulungi nnyo kakati tujje juzi waliwo meeting ya cabinet meeting bafulumya report nga baagala okukola evaluation programs za government zikoze zijja how have they been effective njala nabanja yakikyalinga kyamukisa mu binti bannaffe bano ebintu ngeri ate bakwatako ebinaye bakola tebagana bifollowinga wabula ate ffe tubifollowinga yavuddeyo n'agamba nti abaana 5 ku 10 abasomera mu UPE ne mu UCE they fail literature tibamanyi kwogera luzungu na kuluwandiika ebitundu 5 ku 10 eyo cabinet report mukyala nabanja akamala gifulumya juzi oluzungu mmaneye neki nemye ne bagamba nti ku health system yaffe gye tulina n'amalwaliro agaffe abantu bameka bagendayo nti abantu 10 bagendayo 30% of people who use our medical facilities appreciate our services ompulira bulungi nnyo no wonder yensonga lwaki olaba nti wano tukyalina abakazi 16 abafa buli lunaku nga bazaala naye bano tebasobola kubyogera kubanga waabwe tannaba nsaba Katonda ono akeera n'ajjayo ensi omuntu w'omu bw'ati wamanyinaabwe atukeko ku kizibu ekyo wajja okutegeera nti ensi eri bubi nzija kakati bwe tumaliriza ne tuvaawo ebyo byonna bigenze bikulaga sisitimu ya gavumenti eno mu bwezi etambulira abakulu beesibye nnyo ku nguudo naye kyamukisa mubi simanyi oba tebamanyi bumanya simanyi oba babimanyi naye babyeyisaako Uganda tulina eza chorus nakimanyi tulina chorus 4,200 kilometers 28,000 zazimbibwa bapulezidenti ba Uganda abameka bali 9 bali 8 bali 8 mwami Museveni ow'omwenda kwa mwami Kyagulanyi abadde ow'ekkumi mwami Museveni abadde wa 10 wa 10 ye president temanyi nti yawangula ngoli sijja yewe 10 wanga yawangula 28,000 minansingako 10,200 zetuyina mwami Museveni zazimbye mu myaka 36 kyokka nga bali abakulu bafugako emyaka emeka giremu 2 bonna bwebagatta one person like this mwami Museveni azze mu ggwanga lino nga n'omusolo gwe tusoloza mutono bali abantu abaali abangi abasoloza mu musolo mutono abalinga mu ntale ebbanga byonna basobola okuzimba kilomita z'enguudo 2,800 ate nga batema buteme miti ompulira bulungi nnyo kati mwami Museveni ye n'ayagala kulowoozesa nti olw'okuba azimbye akagudo akava embalala ne katuuka ekatuna ku booda n'azimba akagudo akava wano ekampala ne katuuka eggulu mwakoze nnyo naye ebbanga ki okimanyiko nti express lwe luguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna kati bw'oba okimanyi ng'ate ne ssente zetukozesa express eyo zakwewola batandise ozisoloza mu bannayuganda okimanyi nti express lwagisoloza 5,000 tu 5,000 flow mutwalo mulambo kosekubo kati ono n'abragi nga wano najja n'agamba mwami Museveni akoze enguudo akoze ziriwa ompulira bulungi nnyo kati awo nzija kyova nze ndeeta bwino mu lipooti ya mukyala nabanje mwami Ezra Suluma akolanga ssaabawandiisi wa kabineti yazze n'agamba nti ekyamazima gavumenti yaffe
tenaba kutuuka yadde 20% ku bintu bye tulina okukolera bannayuganda etambula mpuliriza bulungi nnyo nzija kati nzija okujjira kinziza ku nsonga ey'amasannyalaze titulina daamu wano 3 daamu emu eyisimba yegenda okusinga okuproducinga amasannyalaze amangi volisindo za mpitirivuko naye bw'otunulira sente gye bazimbidde wano daamu esinga okuproducinga amasannyalaze amangi mu africa muno eri mu ethiopia mpulira bulungi nnyo kyokka esente ezazimbye eyisimba ngegenda kuproducinga almost a half ya daamu eri mu ethiopia zikubisamu emirundi 3 no wonder oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna express eno gye tuliko etandise n'okuwa omugokamu ebituli etandise n'okuwa omugokamu ebiki wabula yesinga ebbeeyi ye gavumenti ya Mwai Museveni kakati sijjanga tena kutuka ku bulungi mutuleeta ekibuzo ky'omubuuza kino kyendeeta kyekigenda okundeeta ku birungi ekisookera ddala mukama wange kale mukama sente nga bagamba abantu bakozeseza bweziti esente zodamugambye asiteeke ku muntu kinoomu si ku gavumenti era omuntu abamu owaabira bajjamu owaabira nti bwana Musoni simanyi bulungi kuba musajja musika kansala wadde naye kyenjagala anedda kyokuokyo naye kyenjagala okumanya enkola gavumenti gyekolamu tosobola kugamba nti ogenda kuvunaana Jeno Katumba wamala olwokuba basedde oluguudo nedda gavumenti erina ekitongole kiramba kiyunula ekikola ku nguudo kivunaanyizibwa ku mukyala Kagina kati mukyala Kagina bwakola contract eyo you cannot blame her as an individual munamateeka mabirizi waba awawaabirani ati kati yawangulako buliwa mukama nga ensonga n'okusomesa omukulu ona wadde musomesa kati kamutwalire ku division oba municipality zetukoleramu ezisinga obutono manyi ayinza ozitegeera okusinga ekinene oba ekinene Osubo program The Earthquake obunkenke wano ku Fit Media batekeye katolu bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino si bya kuyimba munange buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right omuntu bwakukuba nawe omuddiza